As we speak now, ekifaananyi kyavudeyo ne kirabika nga kijja ku mutimbagano. Ekifaananyi kino nga kirimu Hon.Mpuuga Muwanga kirimu Hon.Mpuuga, kirimu Hon. Sseggona, kirimu ne Hon. Basalirwa. Bano nno bonna nga we mbamenye balooya era bakuukutivu. Akati no bano bavudeyo ne bagamba nti abooluganda bita obikolagala tebyatika. So basazeewo ne bagamba nti you know what, embiranye yonna ey'ebyobufuzi tugenda giteeka ebbali tutaase muganda waffe. Jukira onono wetwogereranga kati amaze ennaku eziwerako kitali amaze ennaku eziwerako twalaba NUP bamukyalirako balooya bamukyalirako mukomera bakulembera Secretary General ne balooya bannumpu bagendayo ko ne bamukyalirako. Akati ate this time ne bano banne bagenze era ne bagamba bagenda muwa legal enforcement yonna gye yeetaaga. Ladies and gentlemen, the news update calling Zedrin Komachinara tuli ku Busesa Media webali kutwegatako. Kakati this time nzene story ya Hon.Mpuuga Sseggona. Ladies and gentlemen, tubale tulaba embiranye wakati wa group ya G7. Ero nno yaguddemu nabe oluvannyuma lw'okubanga abasinga bali mu group ene ya Greatest 7 bwetyo akaloote kabatambulira bulungi ddala. Mulimu mu G7 mulimu Hon. Sseggona. Oyo nasoma mawulire. Tulinamu Hon. Betty Namboze. Oyo Katonda yamuyambi yakomyewo mu parliament. Tulinamu Hon. Muwanga teyakomyewo. Tulinamu Hon. Sseggona. Ono teyakomyewo. Tulinamu Hon. Basalirwa naye teyakomyewo. Tulinamu Hon. Mpuuga. Oyo naye teyakomyewo naye akaloote kamutambulidde bulungi ddala. So it's a group of 7 people. Bano bonna baali bakolera bava mu Buganda ogenda okuyingira central government. Akati wetwogerera akalulu k'omulundi guno kabakubyemu ebituli bonna ne kabanga kabajja mu active politics mu kubanga ate bakiika nga bamemba wa parliament. Akati n'omunanga wetwogerera bino embiranye badde wakati waabwe. Hon. Muwanga ne Sseggona baali basigalamu NUP. Hon. Mpuuga nga yavaayo nakola ekibiina kye kya Democratic Front DF. Akati kino nakyo tekyakoze bulungi olwanda okubanga tekyafunyeyo mubaka n'omu mu kalulu kano akawedde. As we speak, bano twetulinda bazzaako ki oluvannyuma lwa munnaabo okubeera nga Hon. Muwanga yasibiddwa era wetwogerera nga ali kitalya. Yes, ali kitalya gye bamuremandinze. Ono no koti yamusindikayo bali okuvunaanibwa emisango egy'obutujju terrorism. Bwekityo ne defamation, kozesa obubi omutimbagano n'emisango emirala mingi egyamuguddwako. Kakati ono yali mu kooti ku luno bamutwalayo nga tayinaawo looya n'omu. Tugamba nti kiki NUP teyamuwadde looya nti kiki mikwano gye bamuvuddemu abagi 7 tebalabiseeko. As we speak now, ekifaananyi kyavudeyo ne kirabika nga kijja ku mutimbagano. Ekifaananyi kino nga kirimu Hon.Mpuuga Muwanga kirimu Hon.Mpuuga, kirimu Hon. Sseggona, kirimu ne Hon. Basalirwa. Bano nno bonna nga we mbamenye balooya era bakuukutivu. Akati no bano bavudeyo ne bagamba nti abooluganda bita obikolagala tebyatika. So basazeewo ne bagamba nti you know what, embiranye yonna ey'ebyobufuzi tugenda giteeka ebbali tutaase muganda waffe. Jukira onono wetwogereranga kati amaze ennaku eziwerako kitali amaze ennaku eziwerako twalaba NUP bamukyalirako balooya bamukyalirako mukomera bakulembera Secretary General ne balooya bannumpu bagendayo ko ne bamukyalirako. Akati ate this time ne bano banne bagenze era ne bagamba bagenda muwa legal enforcement yonna gye yeetaaga. Jukira nga ne mukyala wa Hon. Muwanga y'omu kubakulira law Makerere University y'omu ku bakyala abakulembera koose ye y'amateeka era agasomeseza ddala agamanyi bulungi ze great lecturer. So onaye amateeka agamanyi bulungi ddala. So tiimu weeri nnene era nnywevu okuleka nga Hon. Muwanga bamulwanako okubanga ate munange asuuka embeera eno gy'alimu ey'okubanga ate munange avunaanibwa emisango against the state. Byonna bye yakola bijja kubanga ate munange bimuvunaanibwa naye bano bavuddeyo ne kikulaga nti bannange akomuntu sikante. Jukira Hon. Muwanga abadde aweereza ebiwanvu eri Mpuuga
abadde aweereza ebiwanvu ebiyitirivu eri ate Asumani Basalirwa bano baali bava mu NUP nga balekayo Kivumbi ne Sseggona. Sseggona naye n'atuuka naye ekintu ali awo 50-50 takakasa nti yavaayo naye ng'ebiraga biraga nti ate munnange ayinza obba takyalina bali wadde yagaana okuba nga ate munnange avumirira Hon.Mpuuga kati bano balabiseko nga bali wamu. Kikulekera ebibuuzo nti bano bakolagana kati ekigwe ky'ebyobufuzi kye kyabagasse bonna bavudde mu NUP ne Sseggona yakkiriza nti kati sikyaliyo kankolaganire ne bano wajjukira eri mu NUP akolagana n'Empuuga bakukonsideringa nga muyeekera yavuddeyo mu NUP oba banji nnyo mubadde muvumirira Hon.Mpuuga naddala abawagizi ba NUP bali bamuweereza ebisongovu ne Sseggona ne bamaliriza nga naye bamuweereza ebisongovu awo oluvannyuma lw'okuba nga ate munnange teyagira ku kadi ya NUP nga yeesimbawo side zeeri mu Busiro East. Akatiro munnange gwe abadde aweereza ebigambo ebingi naawe abadde avumirira ensonga eno ofunamu kyakuyiga ki oluvannyuma lw'okulaba bano abasatu nga bali wamu Hon. Asumani Basalirwa, Hon. Mpuuga Nsamba ne Hon. Sseggona. Ofunamu kyakuyiga kigwe munange atugoberera ku social media. Ekibuuzo kyo nkikulekedde weddemu okimanye nti ddala abantu si bangu. Omukwano gusinga ebyobufuzi basazeewo ebyobufuzi babizize bali basigale nga bakola nga abooluganda. It is one of the training stories otogedde mu Uganda nolwekyo okumenya ku social media okufuna more and more new updates.